okusaasira abo bonna abafiiriddwa abantu baabwe abalina abantu baabwe abakosefu abalina abantu baabwe bali ku ndiri. Nsaba Mukama yongere okubagumya n'okubasaasira n'okubateekako ekisa kye wakati mu kunyolwa okwo kwe muyitamu nga abantu. Olwaleero olunaku lwa jjo in fact twafiiriddwa era twafiiriddwa mukyala Teddy Ssewankambo ng'ono mukyala wa Emmanuel Ssewankambo ekaliisizo Masaka. Yafudde olunaku lw'eggulo, yatuvudde ku maaso olunaku lw'eggulo. Njagala okusaasira famire ya mwami Emma Ssewankambo, famire ya mwami Pius Mugalasi ne omukyala Mugalasi mwennyini mu kyalo, maama waabwe. Njagala okubasaasira olw'okuviirwako mukyala Emma yabavuddeko olunaku lw'eggulo. Ntegeezeddwa nti okuziika already nti omubiri gw'omugenzi gutwaliddwa mu kyalo ekaliisizo Masaka. Era nentegeezebwa nti kuziika kujja kuba kwa lunaku lwakuna era ekaliisizo kitalo nnyo, kitalo ddala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mukyala ng'alina obuvunaanyizibwa bw'amaanyi, atula ku boards ez'enjawulo, family erina kyegattako. Abadde consultant muyivu ekimala, era kibi nnyo nti ate ku myaka gyali extremely needed and productive ate atuvudde ku maaso. Nyongera okusaasira bonna abantu b'ekaliisizo olw'okuviirako ne bannayuganda ne ba ojibe ne babadde akola nabo. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Mu bufu bwe bumu Kayongo twafiirwa muganda waffe Kanso Ramanzan Waiswa. Mu accident. Olunaku olwo nali ngenze kuziika Humphrey. Era nayogerako ne muganda wange, nze omu ku baasemba okwogera naye, kubanga nze nayogera naye ku ssaawa 7:55 ate accident alabika yagifuna ku ssaawa 8:30 yali ava mu bitundu by'e Soroti okudda e Kampala. Olunaku olwo in fact yasemba kwogera na Kato, kubanga Kato yali agudde mu bazigu. Newabaawo endowooza y'engeri y'okwanganga abazigu abo mu nkola ey'amateeka. So engeri gyali pulida wange ate nga nali obwongo bwe sibubuusabuusa, twadisikasinga ku nsonga eyo, era ne musaba nti ajja kuddira Kato badisikasinga ebyo banaabasazeewo byenzijja okugenderako. Yayogera naye ku ssaawa 7:58 nabwe kityo ne tuba nga ffe abamu ku abo oba sika kabe kasinga be yasembayo okwogera naye. Waiswa Ramadhan muto wa Honorable Abdul Katuntu. Waiswa Ramadhan twakula ffenna, tusomye ffenna, abadde mukwano gwange, abadde muganda wange, tubadde tuwangaalamu n'ebirowoozo byaffe, tubadde tugatta ebintu bingi, era mbadde mwogerako nnyo wano nti nze ne pulogulaamu ne bazikola batya, buli pulogulaamu eno nga bwe tugikola kati bweggwa kuba obudde bwe buti abadde ate ye abeeraka nga pulogulaamu bweggwa ku makya agikeererako n'asunsula banaatutayizaawa mu mateeka, era nga olumala pulogulaamu nga ntakwisimu nga nkoba nti hiya eno niwe banajja bamulamuzi ali mu igulu banaakola batya enzira bye bajja kubita. So abadde Waiswa Ramadhan nga twogera ku bintu bingi nnyo ebikwata ku ggwanga lyaffe. Abadde wa National Unity Platform. National Unity Platform abantu kye batamanyi erina abantu bangi nnyo abaliva kyo bye batalaba nga bayivu okusinga n'abo abantu balowooza nti NUP oba People Power faces zayo zikoma ku Waiswa, zikoma ku President
His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu zikoma ku Secretary General. No, this is a people's protracted revolution. A people's protracted revolution only chooses when to show you some of its top players. It does not take on mayo. Chovola banti buli kyebaleeta mga nti ate oyo abaddewa. Kubanga this is ebirungi ebisinga biri mu bantu. Every capacity, every human capacity tesobola kubanga eva mu kitono. Ina kubanga eva mu kingi. Eno mugundi mu kuzika Ramadhani gye wateera akaka. Kati Ramadhani ate nze kankubulire nali nnyoleddwa nnyo. Namaze kubutuukirira abaseka nibaga nti Ramadhani ate ye kiki ekirabo kye yakuwa mu kubuweereza bwo nti mu magenda ge osobola okusisinkana Mafia Anita Among ne kwagati kwefumitirizamu the events era Mafia ne musinkana ate nembagamba sigenda kuba brutal sali brutal kuba nalina bingi ebyokumugamba naye nenkyuzinga abasoga kye bagamba nekyobuntu kubanga nawulidde abantu nga boogera debates ez'enjawulo. Of course abamu banyumirwa okubanga Waiswa is their topic of late. Eri abanyumirwa to think that they can belittle my ability to rebut NRA propaganda, which is practically impossible. I am still in that foundation of the people power. Ate the president yangamba Waiswa nkuwadde omuzindaalo ne kamera genda oyogere ng'okiikirira bannayuganda tokiikiriranga ebirowoozo byo. I'm just the messenger. I'm the messenger and I'm the messenger of the truth. I am just the messenger. Menali awo tibakuba bwala kubwatuka kuwaawo imwe timwawulira bwala nandulu ninze nabakoba nti nali mbasaswire yeda yagaba ekikumi mpirita yagaba kimpirita yagaba kimpirita nabuti akaspendinga abantu bebuuza nti Waiswa obuvumu wabujjawo bwangangu omuntu nga waali awo. Ate nze nkutidde naye kakati kankubuuze gwe omanyi nze mpangala ne president kati gwenza kuŋŋamba ki nze mpangala ne president Kayongo sembere ne president kati kakati sembere ne president nakati nsobola okusaba wano break ne mufuna hotline kakati ungamba oli omuntu yava mu kala ye atamanyi na kala gyaliko kati kuba bwafumitiriza bwomugamba nti waliyo ate ekyusa addayo ku gye yaliko kuba yalowooza nti erimu yali kala yali ya bwavu kati nti bwabba ennyo afuuke muzungu ongaye nti nsobola okuti buvumu kyabadde kyetagisa buvumu mwabe neewuunya abantu babadde babyogera liganja bikubuuza. That is nze soogera binayogedde byange nze bulijjo siga nti nze Kadaga namutwala mu kooti. I took her to court kubanga sikanya naye ku nsonga ezimu ng'omuntu naye namala ne understanding a position ye kubanga ku Nebanda bamutuuza chini kya ulinzi bamutuuza ku high command ne bamugamba nti kakati gendo demo tuze parliament. Museveni yagamba over his dead body. Kadaga yali alemezaamu. Secondly, fe ensonga lwaki tukugamba nti two wrongs are not right. Obwa speaker mwabutwala kati ate togenda mu backyard ye n'omubogolera nga ate omuwaayiriza ate ensonga gye twogerako ya accountability mubadde mubba ssente z'omuwa omusolo era namugamba nze Kachline omwo namugamba nti mugubule ssente mubbe ssente zammwe munyagulule banyagulule eggwanga. Kakati bwe tutogera ku ebyo era ne mbagamba ba MP bali wali bafuddewo wali nti walinga waliwo Yesu. Gwe tetusobola kukikkiriza nti balina enguudo ebusoga eriyo enguudo. Ne General Museveni bwe yagenda ye Busoga yagamba nti mbadde simanyi nti enguudo muzira
kati ate abasoga bennyini abalina okuba mulemu abatematema emamba ya Uganda ente buli omu alitwala ku patiki bo balikoba nti ife nibe tutatwala mutuwe bugere tuwute supu. Yes, toyinza kubeera wali muntu gwe mugamba nti beba appropriatinga budget nga muli mu kusonda sente za masigidi ne mukabirira omuzikiti nga gwo temugulina ate mu abakulembeze kubanga baba basiraamu bakoze ekituufu kye batalina bakyogedde. Era mbawagira kubanga bo bakutuddewo 10 oli bwe twamukubira tumuyingiza mu ttaka n'anoonya ne weebuuza nti anita atalimusu asuubula ki ekyo kimuwa nga alina kapasite nga omuntu omu ogaba miliyoni 10 ampuliza miliyoni 10 gye mitwalo 3 ne waba Obama nga yanazigaba. Waliwo story ku Joe Biden. Joe Biden ye president wa America kati naye yali yeetaaga emitwalo ndowooza 6 okujjanjaba omwana we obulwadde obwa kokolo. Sente ezo oba yalina kutunda nyumba ye oba yazinoonya mu fundraising. Naye wano omuntu omu yayimuse buyimusi olw'okuba ayagala okusaanikira Waiswa byamugambye ebituufu. Agamba ngabyo I've given out 100 million personal money. No, oba otya nga oli namba 3 wa ggwanga nga toli organized na mu speech nga nebyogenda okwogera tosobola kusengejja okay muve ku bigambo bye nayogedde mumutunulire conduct character ey'omuntu akwatidde eggwanga akutte third institution y'eggwanga lino mu checks and balances. Look at the character, look at the conduct of this person who is holding office of the third arm of government in terms of the doctrine of separation of power. This must be where all of us who claim that we are elites must take real scrutiny at whether this person befits to be in that office. Her character in job awarding, her character in the money persona, her character in her conduct at that place was all appalling. It was uncouth, it was uncharacteristic. Yasulide district card yamusulide million 5 kumusulira lwakuba sente zitumalamu district tabara district ndoza regional card regional card million 5 ngazaki yeno regional card yegayirira nti katukwabaze 10 kyotuwaire kwanga ffe tulibeto waze yakwa million 5 mwade transport million 5 tansumbuwa kakati ffe tuli unapologetic ku buvunanyizibwa bw'okwogera amazima. Okay, we are very unapologetic on that. Era awo tetugenda kukondesendinga wantu wonna ku ekyo. Manyi nti eri abalowooza nti basobola okubreakinga our stance naye ffe nseka ndiraawo naseka nakoba nti owayangani baino ng'obaagaine kyamagombe gali bali awo abeegomba kubanga kakati Waiswa mba butawaya naye ate munnange nga betugenda mu Bulango. Nali nnumiddwa nnyo muganda wange oyo Lamanzani kubanga yafanga eri yakibwatukira naye bwe nkwata omuzindaalo ate yaŋŋamba nga Waiswa toboa Anita iko pale toboa huyo pale toboa. Mukama Katonda muganda wange Waiswa amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Honorable Abdul Katuntu tukwagala nnyo. Honorable Abdul Katuntu oyo nja kubanyumiza story yange naye mpanvu ino naye ne baganda bange Peace Bagota, Council Peace Bagota, Council Farida, Mwaka Natasha, Council Siliman, Nyonyintono Asman, Nyonyintono Faruk, Mula Wakali ono yali musomesa wange. Mwena mbasasidde nnyo ne mwanyi naze babirye ngoyo yazaliwa ne Waiswa Ramanzan. Mwani naze tyakubonakuwa ekitalo ino kitalo irala Hajat Hairat namwandu wa muganda waffe Mukama Katonda akugumye. Inna lillahi wa inna lillahi yarajiuna. Naye bangambye nga bwe tugenda mu byeddiini
nti oyagala bangobe Waiswa adhani terinda anti bankobye nti nezino ennaku zeyagendeddemu mukwano gwange nti anze ninze nina okola ino kuba yagenze mu nnaku za Lailatul Qadr nti wallahi mugu ewa ala shuwa wasalamu. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Adhan kuchukua